Bwe lwali bwe luti mu mwaka gwa 1903 ennyonyi yasooka okukolebwa mu nsi yonna yabuuka era nga yatambula ebigere 120 mu bbanga. Ennyonyi eno yakolebwa abooluganda babiri, Orville Wright ne Wilbur Wright, mu ssaza lya North Carolina mu ggwanga lya Amerika era nga mu byafaayo ye yali asinga okuzitowa. Ennyonyi eno yali ekozesa amafuta agayitibwa gasoline mu bbanga yamalamu obusekonda 12. Abooluganda ababiri Orville ne Wilbur Wright beeyongerayo n'okunoonyereza kuno ne beegulira erinnya mu kubuusa obunyonyi obutono era nga be baasomanga n'embeera y'obudde mu ggwanga lya Amerika mu kiseera ekyo. Abooluganda bano ababiri baayagalwa nnyo olw'okuvumbula entambula eno mu Amerika nga baabakolamu n'ekijjukizo. Abantu mu mawanga ag'enjawulo nabo beeyongera okusoma okubuusa n'okukola ennyonyi, bw'etyo nno entambula y'ennyonyi n'etandika okutambuza abantu mu nsi. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.